Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba kira kibazo mu studios gikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza yakoze olwaleero ng'otuuse ku mulimu weebale agenda obugenzi okukola weebale wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo Peter Kibazo n'embeerawo mu studios za Radio Simba nina John Kakande nina Aruna Kanabi nina ne Charles Rwomushana ab'ebutambala bajja tusanga John buuza banaffe mwenna abatuwuliriza enkya leero ku Radio Simba mbalamusiza banaffe abafuniddemu ebizibu nga naawe ssebo omutesitesi omwanjuzi mwoli tubasaasidde nnyo okufiirwa muganda wo naabo bonna eggwanga limu kungwaga bati General Tinefuza oyo mulamu Tinefunza Museveni tumwine Tinefunza sebo bompuliriza Tinefunza obompuliriza nkwetondedde baga nti abika yabikanga omukulu Rwomushana okuva bamufutule butambala mbala sidangayo okumulaba nsanyuse okulaba abadde mu banka atwadde mu kubwaga bajja kukikirira nti mazima naye wavaayo nga nankani ennyindo yenkata naye so okulikayo butambala gwe okukulisayo akeesuso butafana kibazo nange Rwomushana buuza abantu abatuwuliriza abaagalwa ate okusinganya b'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa Musima nkyali mulamu nakati mukulu kibazo we tuli ku lwabo ab'enkya naye ensobi abazadde bye tukola tutwala abaana mu masomero gwe mulimu gwaffe naye twakusaaza okubakozi kubawa ebigezo ate ne tubabbira nosanga omwana ogezaako nnyo omubbire obusalayo okola ekyo nakyo ekisoboka ajjeyo buna then waliwo esiime naye ne weerabira nti gwoleseewo mu biseera by'omaaso tajja kusobola ye foundation y'obubbi very good so kubira omulanga bonna abatuwuliriza kirungi nnyo omwana bw'asoma ate agezesibwe ne mu life by the way okumalawo eno life weetaaga ofune ekigezo ate ekigezo okiyitemu Haruna njagala kulamusa ku batuwuliriza yonna naye nange nzikiriza nsooka okutuusa okusaasira kwange eri ggwe n'aba famire ya George Sebo oli muganda naye waliwo famire ye abaana n'omukyala nti ffe tugaa nti Katonda yaleeta era yakola ki yajjawo nzikiriza era nkozesa omukisa guno mukulu kibazo ne mukwano gwange Mami Kakando no yamanyi tukola naye Catherine Anite naye yafiiriddwa maama we era aziikibwa leero eri ekoboko ku nsalo ya Uganda ne Sudan. Mukulu kibazo waliwo omuwuliriza waffe amuyita Sendio wa Majidu namusanga walawala eyo nanga nti ntuusiza obubaka bwange eri abantu ababeera ku Gasimbagane njinyumirwa nnyo naye oluusi museka nnyo mwana naye ebintu bituyitirirako tusanga nga tulina okusaagiramu lubanga biba bingi naye naaga nti programu Seba ajagala nnyo mwami akola mu Centenary Bank y'Abakatuliki naga nti bw'oba muyiseeyo Centenary Bank si ey'Abakatuliki y'Abannayuganda bonna ye banka nansangwa emu kuzikulembedde naye abagitandika Bakatuliki batandisi baayo Bakatuliki naye si y'Abakatuliki feedback nti tusekera nnyo mu nsonga olanze tunyefunza ne weetonda nga bwalimbye nti ennyindo yange yakyuka nti waliwo n'aboogera nnyo oluzungu olusukkiridde ate oyo ekibazo oyo kakanti ekyokusatu
nti ne mwami kibazo tatuwa tamfana dalanzi ebi wabisanzewa bawuliza bafese waiwo mungu na musange nakifuma wali kumumbe butambala omukulu yangaba yanesizomu yangama nti sewo onzijukiza bujukiza sewo enega nti kale nabo omanyi mukulu je biwaswa bwe yali ansomesa yanga nti story bagiwandiika mu triangle form ebisinga obukulu byote besen byoteeka waggulu inverted pyramid kati bwotuukira wansi bino nga tebikyali bikulu ne bwokutuliraawo kati kakanda alimeddwa okutulako tipu ya triangle wansi mukulu kibazo yogedde ku musomesawo omukwano gwaffe jebi wasomanyi badde balyogera ku mukulu omugenzi yagenda mu kooti nga musamoninga agenda okuvaayo nga amusibye oba okuwa fayini naye bwalunyumya alutenda engeri gye yawona omunamagye nga amuguddeko amuvunaana naye mukulu kibazo mangu nnyo mu wiiki tubadde n'ensonga mbadde ntunuulira wiiki eno neŋŋamba ebintu si birungi nga ebola bagamba nti ku nsalo ya Uganda omuwuliza angambye sebo ogenza amanya ge sebo amanya netonze nnyo oli tumwine naye nga nti kwetuli kuono okay tuzeeko amannya ogatabulatabula tutwi nani tumwine kitegeeza tumuyina enyota zonna bazitwala tumwine kitegeeza tumuyina tinyefuza kitegeeza sejjusa tola bifaanana ategeeza kitegedde otafiire akaana ako baaka wange katambulanga nga kagenjaleka nabanga Bashiri abagamba abantu nga basulamu nti mulabika leero temwabadde ready for the program mutandise na kucorrectinga obuntu butonotono kana bituwa amawulire mukulu kibazo babadde bagamba Ebola alerts Ebola alerts zebo zibadde zitandise okudda eno aga nti Congo obulwadde bulabika bulinga obuzeemu era ne wano ndowooza health sector yaffe etandise okubeera kwa alert Parliament mukulu kibazo naddala akakiiko kakosase nsonga zibadde zikyagenda mu maaso ezikwatagana ne Uganda Airlines era nga wiiki eno ndowooza omuntu omunene yabadde Minister wa Works yategeezezza akakiiko nti nze munsobedde omukulu waaba alagidde nti mba omuntu omulimu mba nina kukola ki ekyo kyenina okukola poliisi ate nga naye yamuwa omulimu mukulu kibazo poliisi nayo ebadde ku kaweefube w'okulaba nga abantu bonna bagiyise operations kinga abalina ebipapula biki era w'emmotoka gy'oli bw'omanya nti olina ekipapula aidha kisasule oba emmotoka ogira ogiteeka ku bbali naye omanyi mulimu ebiri interesting kanjogereko ku bipapula ebyo eriyo mikwano gyange bali mu kampani ya telecom emu bagenda okukebera ebipapula byabwe before this wave nebagamba naye katukebera emmotoka zaffe oli naakebera avuga Subaru bwe yagenda okukebera ng'alaba alina ebipapula 3 naye ng'oluguudo kwe bamugamba taluvuga kati naagezaako okukebera details ng'ennamba ntuufu ng'ekika kya mmotoka ennamba ye baagirigisitaringa ku Fuso kati nga either owa Fuso alina ennamba y'emu n'ono nga bagaba ennamba 2 emirundi 2 oba ng'oli yakola ensobi ne then bo bagenda office number bagenda okukebera nga basinga balina ebipapula ne bagenda natete we wali TV something ya police ne bacomplaininga bo ne babawa ekipapula ekigaa nti wano waliwo mistake nga naye olina okutambula nakyo naye kyali interesting nga yo mistake mu system tevuddemu ng'olina okutambula n'ekipapula kino lwe balyerabira ekipapula poteya kati the main issue on that case isn't Uganda Revenue Authority of Finance ekwata kumbe temwa sente za fines ezwa police. In other words, police efunako percentage ku sente ze fining. Now therefore kakati police tekyatunulira kuziyiza okumenya amateeka ga traffic etunulira nayo okukola sente, which is extremely very unfortunate.
the whole objective of this fine yandabadde kulemesa kuziza kibazo kutaddamu kukola nsobi so sikukola revenue anti n'ekigendererwa kyakukwata mu nsawo naawe oleme kuddamu kola nsobi buli lwosasula nomanya nti ezo zigenze. Mukulu kibazo tuba tutunuulira ekitongole kya NEMA nakyo wiiki eno kibadde mu kaweefube w'amaanyi ddala naddala mu Lubigi swamp awo naye nga abamu beebuuza nti lwaki olondamu wamu na wamu abalala n'otabatwala. Isimba daamu baali batugenda ejja kumala ebbanga ng'era tusabye Kenya etuwe amasannyalaze bibadde mawulire n'omukama Katonda bwe yatonda ensi ebintu byonna kyabitonda ku lunaku lumu simanyi Kurani kyegamba kakati awo Lubigi mukama watandikidde bagira balindako n'awalala ajja kutuuka bwana abatanakoowa. Mukulu kibazo ensonga ya ganiyo nagita parish model development model nalabye ekitugumu eyo abantu babakuttenga nti essente ze babawa miliyoni 520 n'okusobamu awo nga nazo batandise okuzibulankanya ne babasitukiramu yesebo ne babasitukiramu kakkana nga bali mu makomera bakulu b'okuzi district ya mbadde nkugamba Isimba daamu nti omuntu okugombola n'omwamiliyoni 5 agenda ozigabe nga tayiraako n'emu. Isimba daamu sewo aga nti baali batugenda kujja amasannyalaze Kenya naye kati tugenda kukomawo wano. Obubbi bw'ente mukulu kibazo abantu badde bakyasafaringa ndabyeko agago weekend nawadde bagamba nti juzi mu parliament ndowooza deputy speaker akubiza parliament yaga nti abasajja baffe bayingirira baffe bakoze omulimu era twali tugenda kuimportinga amasannyalaze okuva e Kenya nti naye twaimportinze yaga dola $1,000 negaddako n'ekyo omulanga naga nti musajja omu naava West Nile MP we West Nile naga nti twasisinkanye minisita wa energy Daktari Nankabirwa n'atugamba nti teri sannyalaze yonna lyetwabudde Kenya kakati ati ripooti yemu bw'ogamba twasawudde mu dola $1,000 n'okusoba ate yo yatugambe teri kwate nusu n'emu kiki oyabuuza tamanyi Uganda bwetambula amugamba ekikulu amasannyalaze gaziiko kati alinde mu mpapulo gw'omutwalo guyinza okulabika nga n'okusingawo nga gwali gw'amasannyalaze naye era n'okusooka yali bagamba nti tewaliwo kizibu nti waliwo oli eyamakula n'akwata ku peesa eryali litakwatibwako amazzi ne gajja nga balina okuggalawo. Mukulu kibazo mbadde njogera ku bubbi bw'ente naye ne Kenya ensonga z'omusango gw'ebyokulonda nazo zitambula. Sembayo wiiki eri nga omukulu yajja ne loole y'empapula n'abalamuzi nabo beetegese okuwulirwa naye ng'omukulu Raila kyasaba nti tewali kuddamu kulonda balangirire bulangirizi nti ye yawangula akalulu kyasaba ye prayer ye is prayer. Mpozi mukulu kibazo kansenjeeyo nti nange olunaku lw'eggulo obwagenze okukya sembirira omuzindaalo kana tuli kati nga jeno eri tumwine Mukama Katonda amujjuludde n'amutwala kali kwongereko inalirahi Mukama Katonda yamujjuludde mu bulamu bw'ensi n'amutwala waluko mwongereko natukongeddewo sebo bwe twali okuziika George Father n'agamba nti Katonda yasiga era yakungula kati baba akungudde kati gwe wakyokaaba ani akaaba ng'onaga nti nange nanyini nnimiro akungudde ebibala bye atwala balungi n'ababi kati kwaki kyongedde nkugamba byeyogera si bwe kiri sebo sinzi mbyogedde ebigawo ya Father nyagadde kumutegeeza mukukankozesa olulimi lwo isebo wiiki weggwereddeko ng'omukama akungula ababi n'abalungi please nejeno tumwina amukungudde kati yagwawa
Nanyini nnimiro y'amanyi. Kati je mulaga. Kati wali ukali ina lillahi wa kati inna gwe ilaihi yogere ebibyo gwe faza gwe wawulira agamba. Ate namaze okubuuza. Nze nakugani. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Pira kibazo mu studios egikwanjulira. Munywanyi ampuliriza ng'obadde okaayana ngoga nti wayi network eganye, ffe tetukuwulira, online eganye, tukomyewo kwetuli. Wonna wosinzira otuwulire, osobola otuwuliriza. Gamba abadde atunoonya nti kwetuli. John Kakande, Haruna Kanabi ne Charles Rwomushana. Jeno Eli Tumwine baali bamubika wiiki ewedde ne bamugamba nti afudde. Bafamire ne bagamba nti musajja mulamu. Bannayuganda mu kwagala ennyo, omanyi citizen journalism kyatukoze ekizibu. Simanyi na kumanya oba tukyamudefininga nga citizen journalism. Kyatukoze ekizibu nti buli omu ayagala kusookayo. Buli omu ayagala kusookayo, kati mu kwagala okusookayo babikanya abatannafa. Ekirala nti platforms ezo abansomesa amawulire beedita babayitanga ba gatekeeper. Nti gatekeeper ono asunsulako n'amanya ebiki ebinaagenda n'ebiki ebitaagenda, akasengejjaako kati tekaliiwo. Oli ndoza yali Dr. Nkusi. Sijukira oba Nkusi yali doctor, but Nkusi yatugamba nti bwe musanga accident, amaaso gano bwe gatunuulira accident galangirira ennamba. Emirundi egisinga oli bw'atunuulira accident mu kamunye y'abantu 14 ayinza okugamba nti abantu 30 bafudde, naye nga ye emmotoka etwala 14 ne bwe ziba 2 nga zitomoleganye. Ne oli aga nti abantu baweddewo nti 30 bafudde. Kakati omulimu gwa editor kusunsulako na kukendeeza, but unfortunately tuli mu area eyo ereeta ne emotions. Owamawulire ze yandipimye n'aga nti nze njagala ku reportinga fact eri nti eri Tumwine afudde. Erinnya lye eddala ndyerabidde tukahirwa. Tumwine afudde, abadde wa myaka 68. Yasomesebwa Yoweri Museveni ng'ali mu P6. But bro, Yoweri Museveni ye postings. Yoweri Museveni bwe yali mu vacation yamusomesa. Yoweri Museveni bwe yali mu vacation. Yoweri teyali student teacher. Yali omulembe ogwo baafunanga license abamaze S6, naye ye ne license yali tagifunye. Yali nkola mu kiseera ekyo nga oba oli mu senior ogenda mu primary n'osoma n'okwayo ku ssente, oba mu HSC n'ogenda n'osomesa mu senior university ng'ogenda mu secondary. ayo nange nakikola ng'ofunirako mu nsimbi. Ezo facts. Kati I agree with student teacher, because student teacher abanga asoma busomesa n'agenda okukola teaching practice. Yagamba namusomesa. Kati ezo facts naye ebirala opinion yafaanana bwati, yakola bwati. John, natunulidde list ya 1986 eriye yagishare nze ndoza Siraj, 1981 Siraj Rubwamu oyo aina ebintu byaleeta. Usually they are the extreme unexpected. Siraj yataddewo list ya 1981 abatakinga Kabamba anti mulamu mufu. Mu kufa kwabwe, okufa is the usual. All of us shall die. And eri shall teriko kibuuzo kyonna. Oli awandiika ku Roman catacombs nga omufu catacombs zali ntaana z'abafu abedda. Kati nga oli epitaph gye yasaba bamuwandiikeko ebigambo bye tuwandiika ku ntaana nti gundi yali wano omwaka gundi n'afa, ye ebigambo bye yasaba bamuwandiikeko
yaga nti what you are I once was, what I am you will be, you shall be. Not you Soon. Soon I What you are I once was, what I am you shall be soon. Nga oli buli lwasoma ko bwati ne yekanga nagati akachamwe kasuni awo musosodoti yakugambye kwabadde nawo immediate oba ngawaise pa waliwo Jesus Christ kyagamba nti mumwe waliwo abatalifa okutuuka nga balabye obwakabaka wa Katonda. So waliwo abagenda okutondebwa naye nga tebagenda kufa okutuuka nga balabye obwakabaka wa Katonda because mukkiriza kyensaba mberemu abo kyazekerawo okwewa ebitali bibyo oli nannyini nnimiro bwajja okukunga kino yakiwandiika ate ekigambo kya Katonda tekikyuka. John, yes sir. So we will not debate death. We will debate the legacy of the 1981-86 group. Oli ndoza yabadde mukwano gwange Tim Kalyegira. Tim Kalyegira yazzeeyo mu anoze ebyafaayo bya wano yena akootinga otafiire aganti otafiire yagamba twakola bino ne bino okukyayisa gavumenti ya Bote. Kati nga teams concerned aganti wandibaddewo record tinze nakuba kizimbe Kampala Road, nze nakuba ekyoku William kuolwo abantu lwe badduka ndi that's a good record okuleka but because Kutesa did. Does he say which ones but yagenda ku blowing wali amafuta ekibuli Charugonza DDT siroza nti yali evuddewo Department of Datatrix ekyaliwo. So Charugonza naye yawandiika yali mu bomb this bomber the Braka bomber. So and Chaligonza says that their job was to make life extremely hard in the urban centers. Nti success ye nga Chaligonza yalinga retreat from Kampala by 3 p.m. Yes. But John, legacy tumwine, I mean bobo tunulide NRA. When you look at Tumwine, he embodies everything NRA was. Tumwine mbadde nalake gye mugenda kubanga kituufu nti bannaffe abo abagenda mu nsiko okulwanirira enkyukakyuka ng'okulonda kwa kinana kuwedde naye ate eriyo n'abagenda balirawe before bakayira nabo tekira kubeerabira and ne group yawe Chef Ali Juko ojukira gujuko Justice Tabaro Emmanuel Kafuneza bebasoka mu nsiko mu Luwero mu Gwenzoli noweche eno group ezitogalako eya Yoweri Tibuhabura Museveni si yasookera ddala mu nsiko waliwo group endala ezasooka naye eno omukama yagibikako obusubi naba nti yempanguzi noweekyo awaandika ebyafaayo ebbanga esinga bagenda n'abo abawanguzi. Abazungu bagamba abangereza nti history is written by the victors, not the vanquished. Abajamani singa be bawangula Sematalo owokubiri story singa ndala nnyo naye mbadde nalagidde nti mujja kuwa ekifaananyi abatuwuliza kubanga abantu abatuwuliza bangi nnyo abatamanyi byaliwo abatamanyi byali bibaddewo mu myaka egyakulembera abatalina mukisa gwe tufunye okumanya ku Uganda engeri bye batambula okuviira ddala ku meefuga kubanga era abantu bangi nnyo obasanga ng'enkaayana ekyali y'amaanyi. Archbishop Room yali
alina enkolagana empanvu n'obote era nga yali ayingiza mu ebyokwanyisa oba nedda ebyo nayo kyali debate so nga obujulizi obuzze obuwandiike bulaga nti omukulu eyawandiika ekiwandiiko ekyasomwa ku Nile Hotel yali Haji omututumufu mukuukutivu wesiragala kwatuukiza linnya Kanabi saagala ntunire nnyo nga njogedde ku Haji musajja yali Haji yawandiika omusomo nga ye nga mweyivu mulungi oyogedde ku kinti omusajja yawandiika ekiwandiiko yaliwo naye bwogatako ekya Haji banka y'abakatoliki banka y'abantu nawe yerayini gyokutte Kanabi mumugambe nze nina n'amapeesa nowekyo nti omukristo alina amapeesa ebyayogerwa ku lumu obaolyawo byali bya pa naye ekikulu kiri nti abavubuka bano abo bagenda mu nsiko mu biseera ebyo ndoza waaliwo gurupu bbiri waliwo bannabyabufuzi mwotwalira Pose Mwogerere abalowooza nti kebeere ng'embeera efaanana etya ejja kukyuka nga tuyise mu nkola ey'emirembe nga waliwo ne gurupu endala naddala ey'abasajja abaali bakyali abampi mu myaka Bayoweri Bakayiira Baserumaga abagamba nti embeera eno nkwanga embeera eno tejja kutuusa byabufuzi bwa Uganda okujjako nga tugenze tukute mundu abasajja bano tubajjeewo nejere batuli kubye tusaanyizaawo tutaddewo enkola empya era wetwogerera nti abakkiriza mu kukwata emmundu ndoza be bawanguzi kubanga bagenda ne batuukiza kye bagamba mwe muli ani omukulu Eritumwine omusajja ayogerwako nga eyakuba ekyasa ekibereberye nandirowooza nti oyo yandadde hero w'olutalo yakuba ekyasa ekibereberye naye abawanisa that also depends on who is writing. No, Uncle Agamba, Eritumwine made a mistake. You should have crawled and gone and strangled. Actually, I was Eritumwine twali ku Pan African debate nga azokutuwa lecture. Mugendo kuwa mu Tanzania oyo. Kiki kyakuli ku mutwe. What the thought process. Omuntu ali awo omugambi nkuletedde mmere. Naye sikutegedde olaba agenda kukima mundu ye nosalamu ngwe ekyase what was going on in your mind lwalutalondeka egamba hero wa enala w'olutalo nze abavubuka abo abagenda bavuka kwange n'akajali mimpi kati basajja bakulu bambakadde abaana bajjajja bafuddemu nawudde nawe ekibazo ng'okutajjajja nga twadde mu kuziika nenga nti mukulu nno naye jjajja nti oba okkaanya nabo batokkaanya nabo naye ndowooza bayambako mu kwetawo enkyukakyuka simanyi ggwanga bwe lyandibadde singa twali tugenze n'ejje eryaliwo mu kiseera ekyo Uganda lyefunye okuva ku bafuzi b'amatwale abasajja abaalimu omusajja kyonna yafiira Sudan atali lutwa Bazilio Olaro Kero kaliba y'abasajja ng'abo nga simanyi babaali balungi tereza gavumenti ejje eryaliwo weerabidde nti 79 ya dismantlinga ebyo byonna ne biggwawo abo baali bakomyewo obukono 79 siya dismantlinga kubanga bana abajja abo 79 ng'ogyeko gurupu nga ba Museveni Bakayiira Abaserumaga era yali sprinter group y'abali abaali That's true. Uganda Army. The Tito Kero Lutwa. Tiyali a new, complete new breed. Yeah, Oito Joke.
Yeah, they were merged with Fronasa. Bali bavude nga kuliko group endala ezega seko kakande kyagamba save Uganda movement amini bwawa Kikosi Marumu yali mubali ye yali nanyini lutalo ne Kikosi Marumu yayo yali ya Uganda army yali a complete new even ya George yayo yali bano kakati ekijja okwetawo a complete departure balinzi bana bakwate abagenda mu nsiko oba balina oba FM oba FEDEM oba ovanyuma okubanga olutalo olwo bateekerawo a completely new street structure mu ggwanga kyendowooza nti kitenderezebwa kirungi era ezo enkyukakyuka kirina okubawa credit mu ekyo ekirala kyendowooza ekireese obuzibu era kibadde mu nsi nnyingi ezifunye enkyukakyuka ng'ezo nti bwe bagenze okuteeka mu nkola ideals ze bayogerako awo wali departure nti kakati bwe twatunuulira ku mukulu nga tumwine abantu bamutunuulira ku bigambo byabadde ayogera obuudi awo ne byakoze sikiri contribution gye yakola mu kuyitawo enkyukakyuka eri fundamental bwekoza fundamental njoga nti njogere limi lwa Museveni naye nti enkyukakyuka ezo zaali sinzigu so ekizibu kyali kina amagye ga UNLA gwe nga kakande ekizibu kyo ayaliwo because oyina envi kati anti ongambye oyagala kuwa abatuuliriza abataaliwo bamanye kankuwa ekizampo bagenda ne bakwata mukodoli wange na Kisunga bamusanga n'ekabuuti bikabuuti bimuyi basajja Museveni buli maka si Museveni buli maka gabangamu ekoti bayitanga kabuuti nga kati nti wafiddewo oyambala bwambazi n'ogenda ng'eva wansi n'etuukawa naye neewunya oluvannyuma lwaki bakifuula nti kyali kyambalo ky'abazi kikabuuti kyamukwasa bamukuba ne bagaa nti ono ateeko si muyeke bukire ateeko okuba kamanda musajja wattu bwe bamutuusa mu kadetaaki kaabwe kalina makwa bali batadde embuga yaabwe nga bagenze ekituufu nti abayeekera NRA oluvannyuma bakkirize kati emyaka gino batubuulire nti balinayo some groups oli yali captain I think he was a captain yali head nabagamba muzeyi mukubide bwerere bino muzeyi wendire ebyo ne kabuuti ko ye nti kabuuti ngize ate nsanga balala kabuuti mugisigaze katya munsumuludde naddayo naye nga tebakolaawo basooka mu ntandikwa ddala ne bali embizi zonna ne bali ente zonna ne bali embuzi bagenda mu bbanga lya mwezi gumu nga temukyalimu any animal erundibwa awaka naawe nyini bakuba embuga yali faamu yali Dr. Kityo yananyiniyo tebalekamu wadde obuyana abayonera binyugerako ate mbuuziza nti anti kati otafiire kyakugamba nti abayenara ebyo babikolanga mu mukyawo UNLA ebyo byali obvious byali bya UNLA eriyo bakola kituufu era nange nagenda eriwe omukono nanga nti abasajja abo balina obukodyo nti bwe bajjanga ng'olina ente n'ozigaanira ng'ekyo bakomawo nga beyambazanga aba UNLA ne bazinyaga oba ng'olina abavubuka ab'amaanyi balowooza nti bandi bajoyininze nga mugaana okubajoyininga nga bakola byonna ekisoboka okukyankalanya ekifo nga bakola ki bajja ne bakyankalanya banyaga babakuba emiggo kakati bajja mu kifaananyi kya UNLA obviously kakati nga muga nti basajja balina batugamba tubegatteko kakati batekudde kati enkeera mukeera kunoonya kampu gyeri ebyo nabyo byaliyo tebali kubuusabuusa nti obukodyo obwo bwalimu naye ekigol olusi tugamba nti the end justifies the means ekigenderera twafunamu kati ebirungi ebyajjawo naye ekikoze obuzibu
nti ate ebintu bimbi balwanirira legacy yaabwe bategendeze naye mpulidde sound bite ya Tumine ndoza yasembe nga bamujja kuba minister nga bamwadde bamujja kuba MP bamujja kuba minister wafuuse advisor akagambo ke yakozesa nti President Museveni has done his best for the country. It's time to give him a dignified retirement. Ninga akagamba ako yakogera leti ate kikoze bubyo kubanja yakogera yafudde nga takataka simanyi oba advice yateeka muwandiike n'agiweereza oli mukama wagere advising kubanga nsubira nti ye okutraininga legacy nti omuganda ga nti oyozezza ate noyanika mu ttaka nti eriyo ebintu bingi ebirungi byakoze naye ate ne bazzaawo safe houses tuwidde safe houses abantu juzi nawulira Bobi Wine nga twali butambala nga aze ku mawulire nga agamba nti abantu baabwe eriyo up to now abatalabikangako abaabula naguno gujja tamanyi gye bali abantu baabwe babonaabona ng'ate ebyo ensonga ezatwala abasajja bano Batumine ne bannaabwe okwaki ekirala ekiri very critical so mukulu kibazo tetubuusa amaaso tutya nnyo kukyogerako nti waliwo okwogera nti amawanga gali ejje lya UNA ne Uganda Army lyali limaamiddwa abantu okuva mu Northern Uganda nga otunulira command top command sirowooza nti enkyukakyuka ezaleetebwa NRA zijjeewo ekifaananyi ekiraga nti era ejje likyali dominated bw'otunula ku top command top command sirowooza nti waddewo fundamental change nti era wakyaliwo abantu abagwambulinga bangi nti naye era kakati twakyusa bukyusa juli yali Northern Uganda kakati Western Uganda netugamba naye ffe Central Region yesinga population obunene sibo kiri okujjako nga figa zakyuka manyi figa za Uganda zikyuka nandirowoozezza nti mu kusharinga command mpozi high command yaliko bantu bonabona beeri high command ya NRA ateri muteeka nga naye tena kubeera mu tteeka initially nga tebana bana kugiteeka mu tteeka kwegamba ofuna justification nti abaagenda bonna mu nsiko abo mu group ya NRA kubanga eri group endala sijja kuzoogerako eneewangula nti abasinga bonna 90% baali bava mu one sub region 90%. Naye ate ate Seguya naye teyaduumirako na lunaku na lumu teyaduumirako na lunaku lumu oli mutuufu naye mu kaseera ako ofuna oba justifying nti okay abakonspiringa abakola olukwe lw'okutandika olutalo baali bava muki mu kyalo kimu oba mu lukagumu oba mu gombola limu oba mu district emu naye oluvannyuma lw'okuba nti ekintu kifuuse kya ggwanga wandibaddewo fundamental change erabika nti kuba kati okke ojja kugamba nti Katumba wamala bamusanga Kampala ani ono omulala ono Katumba wamala teyali mu Kabamba nonyereza jeje naye yali era bambi sigamba nti mukulumba Kabamba abasaagasaaga nga bagamba nti oyo jeje yali CDF naye nga wa CDF we actually President Museveni bwaba addressing group y'abanyankole beyayita ewuwe okusomesa ebyobufuzi bw'osoma ekitabo kya Kazora Betrayed by My Leader Kazora agamba mu bwino President Museveni bajja okumwadressinga nga bakkiriziganyiza nti Augustine Ruzindana
y'abayogera ku lwabwe bonna. Augustine Luzinana ng'alina olukalala lw'ebibuuzo bye balina okubuuza omukulu. Bwe yabuuza ekibuuzo ekyasooka emboozi kwe yakoma nti omukulu bwe yagendera okumaliriza okunnyonnyola ekyo ng'obudde buweddeyo, naye mu by'abannyonnyola abaga nti kambasomesa ebyobufuzi. Power teri mu bifo, power eri mu badge holding. N'abaga nti kati bwe nnonda akazibwe vice president mbugwe mbwe abasoga abakyala abakatoliki mbunga zivuga naye gwe bw'oba olaba kazibwe ye vice president, kazibwe vice president. Ebyo bigambo byakazoora ng'abyogera President Museveni ate abaliyo tekuli ka denying nti bye yayogera. Addamu okwogera ku JJ Akbar Odongo lwakuba bano tebamujjira bulungi mugundi mugenzi Muzaata yali abuuza mbu musiraamu waawaninga balina general ajjudde. Naye bagenda okwogera ku JJ Odongo naga nti kati bw'olaba JJ nga tumulonze nga general ti gwe ngoga nti ye akamani nga amagye nti can he even move a platoon? That is the question of the series. Nagamba but when you pick him it is a love paraphernalia. Bamuteekako obutalaani bateekako babateeso ne bagamba we are in charge. That in effect says the owners of the NRA are the ones in charge, not quote unquote the Johnny come latelys. Sasoma kitabo kya Matembe okisome kuba kyongerako okwenfasizing point eyo yennyini gy'oyogerako. Tenya kutegeeza nti eri aba accusing Matembe okupirating ebitabo byabwe. Otanya okusinkana nnyo abaaliyo the original pirating so kukuzaguza information wali oba okopye nolanga kasanti byebi. Otera kusinkana nnyo abayina historia y'olutalo lwo nga lutandika. Geno nonyereze ojja kusanga Jejodo ne Katumba Wamala nga baali mu Kabamba nga tena bakulondebwa ge manya agaali underground mu Kabamba naye agatoogerwa. John gena ma siyagendeyo ensonga gyenga okwefasayizinga nti abakulu abo obadde ku ownership ya NRA yakola Chaza ayongerako Buhari na yakola omulimu okutuleetera enkyukakyuka, naye ate nayo nefuuka hegamba omukulu yagamba nti it's not a change of guards. No, in a way it's a change of guards. Nti oba it has become a change of guards, or maybe it hasn't, but the length obuwanvu bw'obudde. It's not a change of guards because tewana kubeerawo guard endala ejja eno guard ekyaliwo anti ajewejjawo bali yajjawo ba no they were guards netekawo guard yekyali ategeeza temugenda kutujjawo bali tubadde tubajjawo mubadde mujjawo guards naye ffe kati this guard is going to be here permanent. Era semogere weesimbawo ate era mukulu tataki nakani semogere weesimbawo omukulu n'agamba nti oyo semogere nga mukwasa ejjeryani mumulanga nsobola kulimukwasa hegabanga actually person to holder. Nzijukira bwe tuve Soroti ne Dr. Semungerere. Dr. Semungerere olwo akutemu jema baleese muganda wange Kibegimanyanja yali alangiridde okusoma kw'abaana ne Dr. Semungerere agamba abaana bajja kusoma bwere omukulu n'agamba nti nga bazijja mu kyaji kyani ngozijja mu kyaji kyani naye ekyaji yakikoze esinga ekyaji treasury eyeggwanga yiye era abana bena byogerako amafuta gage agamba betkamya ngali lukunjire mbona haraka ishtaka nikishani kanjuma angudo zanje walwaka wala kano kabet kamera kanvuma nenga katambulira ku ngudo zange nengodo nenga ekitushiri nti awo era nyakutegeeza
butwali bwali mukulu w'omusana bwe yali mu CA waliwo enkana y'amaanyi nga owa poliisi akulira poliisi akulira prisons bagani parliament yenemukolanga ki yenemukakasanga naye batuuka ku CDF Chief of Defence Forces abaga nti by the way n'abantu bamukati boyogerako nga matembe bali kusaidi erega nti omukulu bamulekere freedom okwerondera akulira ki kati ne kasigala nga kantu kaabwe nja kutegeeza mukulu kibazo obufuzi bwa Uganda tebunakuvwa mu bajaasi ye point esinga obukulu obufuzi bwa Uganda bukyali mu mikono gy'abajaasi gy'ababuwamba tumwine parliament bwe yali yepampalika ng'egamba kaka gyatunyonyole wano lwaki ateeka abantu mu safe house tumwine alaga nti tekijja kubaawo kyaliwo tekijja kubaawo bano bonna abaali bakangaza era omukulu tumwine yagenda ewa Rebecca Kadaga alitwala nga sipiika namugamba nnyabo buli sipiika nerekera okwepampalika ku magye toddayo kwogera ku magye owulidde akasajja kasajente nekasinzira ebusoga eyo nekakangaza nekagamba nti alitwala agamba ki tujja kwongera n'okubakuba embooko mututegeere lwana fisheries era alitwala Kadaga kyakomako kyokagenda ng'atudde mu ntebe ye ya sipiika n'ayogerako nti tumwine yagenda namukangisa nti namugoba simanyi obadde kyali kituufu nti yamugoba yagamba nti namugoba nti muviire mu maaso naye kati ekifo takwatamu kitegeeza nti power ekyali mu mikono gy'abajaasi ate nga abajaasi abali critical abagicontrolling era NRA ne bazzukulu baabwe ne batabani baabwe. Gasimbagane ne bannamawulire nzija ne Kanaabi. Actually ndoza Kanaabi. Omanyi John bwayogera ku NRA agenze n'agamba the end justifies the means. Abansomesa bangamba nnyo Dr. Rosias Quiton simanyi oba akyali Makerere nti Niccolo Machiavelli bwe yali akyunyiza abantu ng'ababonyaabonyeza akoze atya mu kunnyonnyola ebigendererwa bye Niccolo Machiavelli kwe kugamba nti the end justifies the means. Mwe ne bwe tubakyunya ne tubakutula ensingo naye ekigendererwa kiri nobo. Buli dictator ekigambo nobo okwanti ekigendererwa kirungi ne bwe tubajjamu ebyenda ne bwe tubakuulamu enjala ne bwe tubasala ennimi ne bwe tubalemaza nti tukolerera mmwe eri mu lugendo musobole okutuuka nga muli balamu. Actually ndooza Arthur Koestler mu katabu ke abasinga ke bamanye nnyo ke bayita Darkness at Noon yannyonnyola naga nti twabasala muyige obutasalibwa twabakuba embooko muyige nti musobola okugumya omubiri. Badictators bonna nkaina mwekali badictators bonna ne bamusibira mu bbwa ebigambo ebyo babikozesa okujustifyinga misrule. Actually ndoza Bishop Dietmar Neyman yawandiika emyaka mingiko before ye nga awandiika ku Kerezi agamba nti when the existence of the church is threatened all means are sanctified. Usury, murder, anything. Singa, but then the church was the state. Church olokuba ye yali state omulungi ogwo. Ngaga nti singa tunyenyezebwa. Nebo jawo kati jawo ekigambo church otekewo state.
when the existence of the state is threatened, all means are sanctified. Kitegeeza nti state bwewulira nga baginyenyaamu buli kyekola eba ekikola mu butuufu bwakyo. Kati abali ku ttale bagamba the end justifies the means. Mwe tuba tubasse ne tugguka emitala, it is okay. N'abali mu state bagamba nti all means are sanctified okudefendinga state. Kati clash eyo abeeruweero be baagikola ki, be baagisasulira. Ono agamba nti kyetukola kyonna kasita kiba nga kitutuusa mu buyinza. Oli agamba nti tulina obuvunaanyizibwa okukuuma state. John abadde amenya abaagenda mu nsiko ku kyalo okwe nali abantu abavubuka abawerako baagenda mu nsiko, not ideologically. Era oli alimba ideology. Abavubuka abaagenda mu nsiko abaali balina ebirooto by'ogaggawala baali bangi, abalina ebirooto by'okubba, ababbi ku byalo abasinga baagenda mu ttale. Bannannyini ideology baaliyo naye nga ababbi abo obudde obwo babakolera. Wali weetaaga omuntu ali bruto, wali weetaaga omuntu ajja okusula mu nsiko n'ekirooto nti tulituuka egindi, abo bonna bonna baaba recruiting era baakomawo e Kampala. Obadde oyogera ku Elitu Mwine mu interview emyaka giweeredde ddala nga njogera ne Jeno Mugisha Muntu, I think about 2005, nga yakulembeddemu abapafu abakola FDC. Ndoza pafu bwe majinga ne FDC sijukira, ndoza Salamu Nsumba ye yali acting president at the time. Baina essuubi nti muntu agenda kwesimbawo, and they tried. Ng'akyali South Africa group eyava mu pafu yagezaako nnyo mu promoting, naye mu interview gye nayina naye Fulukolo amunominatinga. Kati wa munominatinga nga yagala kwanyisa Besigye, ate muntu na nominatinga Besigye. Fulukolo ne bamugobani mu kintu kyamukola. But mu kwogera ne Jeno Muntu ebimu ku bya regrettinga ku NRA aga nti byatandika kasoobo. Mu bigambo byawo ng'atudde awali Kanaabi yagamba nti bwe twayingira e Kampala abantu baffe abasinga olw'okuba tetwayina bakyajinga, mu lulimi lw'Abajaasi charging ikunyaga. Bamu ne bafuna uniform, abamu ne bafuna mayumba. Nanga nti eyo charging yatandikira mu nsiko. Mbunga bwe mutta owa Bote oba wa UNLA, kati kamanda abadde ku group egenze nga uniform ebeera yiye, oli bw'aba n'emmundu ebadde ennungi ng'efuuka ya kamanda, n'engatto nga ziba za kamanda. Kati kamanda bw'aba abadde musekayanga ow'obudde antu batoyina biseera bisumulula engatto, kati ng'otema ebigere n'otambula nabyo obugere n'obujjamu n'obusuule. Kamanda bw'aba abadde n'engatto ng'ezize zikaddiye nga sequence etandika nga yafuna zino empya nga zinaazigabira ki addako. Agamba nti mu lutalo kyalabika ng'ekya bulijjo ekiyamba ki olutalo. Naga nti ebyo abiregretting nga tewaaliwo systems ziga nti tunaakola bwetu. Naye agamba bwe batuuka e Kampala charging eyo yali elevated from ebyambalo n'ammunitions n'egenda ku mayumba. Aga nti bonna nga naye yeetaddemu baagabana amayumba e Kololo n'awalala. I think the last fight for the mayumba was Mwami Museveni bw'ava e Kololo we yali asula. Okay, nze yangamba mayumba. Bw'ava e Kololo we yali asula. Kati nga the fight is ani agenda okutwala ennyumba ebadde ya Museveni. Nga effectively atwala ennyumba semjui yabadde wano nga nti abeera afuuse de facto number 2. Rugunda, Salim Saleh, Kategaya nga bonna bajagala. Era bagenda okumaliriza nga bagenze ew'omukulu. Omukulu n'abagamba naye mukimanyi Kategaya ye namba 2 nti era gwe baagiwa ne bagimuwa. But that is the sense of charging. So every one of those NRA generals again it goes the level of the president. Well,
every one of them mukujja okutuuka e Kampala ate abantu ne babawa opportunity, abantu ne babawa benefit of doubt. Omuganda ganti bafuna omunyago nga bafutuuse Kampala nga bamaze okutabaala abantu ne babawa benefit of doubt nga baga nti basajja battu. Naye oli yali aŋŋamba ndoza yali owekitiibwa Dani Muliika yali akyalina faith eri nga nti Kololo ne Nakasero ne Bugoloobi nti ze zikulaga karakita y'abakya abatufuga, nti buli gavumenti lwekyuka abateeso ne babeera n'obuyinza. Kololo Nakasero wa Bugoloobi efuuka Teeso, then the same abalango ne bajja abaki kati ne bano. Naye kyeyamisinga nti bano omunyago bagutwalira ddala kuba banyaga ebyapa ne babitwala ezo ennyumba tekuliko yasigala nga ya gavumenti. baze enkola omanyi bazitanga poor houses. Gavumenti ya Uganda yali ezina amayumba mayitirivu obungi nga bakozi abali senior bawa amayumba mu bifo ebifaanana bityo babakwade wanda secretary ojja kusuula mu nyumba eno Kololo wawa ezo zonna bazitwala for the song. ezimu bazitunda milioni 5, ezimu bazitunda milioni 10. Basooka baziyingiramu bafuka ba tenant. Kati oluvannyuma okufuuka tenant ne bagamba nti kaakati kikostinga gavumenti ensimbi nnyingi okuddaabiza amayumba gano. Gali dilapidated. Tugaguza abagalimu ndowooza baani gatutte milioni 10 taawa bafunanga amayumba ku milioni 5-10 mu Kololo Nakasero. Now that is the genesis ey'obubbi bwe tubonyeebonye nabo emyaka 40. Kubanga bwe baava ku kunyaga amayumba ne bagenda banyaga amakolero ne beeyongerayo. Ne General Tumwine amidst all that kyemujjukirako ye yagenda one step further. Bw'amala okufuna eyiye n'oluguudo yalwewa kuba n'oluguudo olwali luyita ewuwe yaluggala. That's rubbish. That's rubbish. Was he the only general in Kampala? He was the army commander and there was ova ku ekyo nti oyose topic eyo issue ya robbery nti omukulu ono gwe twogerako eyabanirira obwenkanya ne gavumenti eri civilized yatwala physically ayinza okuba legality yagitwala naye physically nomo gallery nanywangawo kyayi era naye ennaku zino ate nayo bagizingira mu State House ennaku zino. Era PS wa genda omusajja katali mu judiciary yali amwepampalikako ng'ayagala kumwevictinga n'okumubanja emyaka gyakoleddemu nga tasasula nga nti sebugenda nkola. But you know eyo sense ya ownership eddayo wali ewa Nicole Machiavelli gye navudde nti the end was never noble, the end was ultimately selfish. Kati awo wetuli kubanga naye bali ab'olukumu olwenda ne bali ab'olukumu olwenda 17 abarasha ebigendererwa byabwe oluvannyuma abawandiisi b'ebyafaayo babiraba nga si bye byali by'okukuza abantu. But here we are. General Tumwine in whole honesty omuntu nga Katonda bwe yamutonda era kyensonga lwaki communism yakola kusinga primary ekigendera ekikulu kiba selfish. Yes, obuvunaanyizibwa bwa state ku controllinga selfish goals ezo. Eri abagambanga nti ono omusajja abaana entalo akulidde utabaalo bw'anaamala wano ng'agenda mu Angola ayagala bukulembeze ne beebe nti is a human being. Bottom line kana binja kumaliriza general juzi abadde mulirwana wa mukwano gwange Salamu Musumba wali Nakasero nga Salamu tannasenguka naye newankubadde bamugguza oluguudo egindi wano nga bw'osanga ekimotoka ky'amata Nakasero waliwo Kajura waliwo Tumwine waliwo Salamu kati nga bw'osanga ekimotoka kye eky'amata nga kifuluma
ng'oluguudo baluggala sikigenda kuyisawo kafuufu ng'amata gafuluma bwe mwonoona amata naye okufaanana genero munne ali Nakasero kubanga kati owe Nakasero ennaku zino bw'abajja ng'ava Nakasero akozesa Northern Bypass n'agenda ku Express naye bw'aba akyayambala engatta Nakasero basibawo oluguudo Yusufu Lule ne bamusiba ne basiba Mulago oluno olwa waggulu sijjukira baali baluyitaani mpaka ku Northern Bypass nga basibyewo mpaka kakati that ownership their falling step yeri ey'obutagamba nti tukozeeko gundi akwate bbato n'agende ne balowooza nti bajja bikola mpaka nkomawo ne Haruna Kanaabi Gasimbagane ne bannamawulire bw'owulira nga Kakande ayogedde aba ayogedde nga Kakande Kanaabi Rwomushana fetuba wabuwi muzindaalo UCC yakoze rulingi wagirabye kutamale mirundi era negandi ebyo byemwerogozza mbwe ebigambo byawulidde wano si byaffe nammwe muli responsible only to an extent wakati extent gojjo Kanaabi Professor Juko yansomesa media law naye nkakata mbadde nkubuulira judgment ya UCC so and UCC court kakati UCC court tribunal yayo ndowooza eyo tribunal bw'emala okukola okusala kwayo oli waddembe ogenda mu high court yayogedde ku nti human being ye yatondebwanga kiki ng'ali selfish ekyo seba mu Kurani tukiyina agenda osoma essula ya 3 aya ya 14 Katonda yatulaba dda ti omuntu yakolebwanga bwegamba wa maddu ayagala abakazi abaana heaped up sums of gold and silver emaali neebeeraawo ng'ekola ki ng'etudde ente Katonda yazoogerako ettaka muntu n'abeerawo ng'awulira obulamu bw'ensi bumukola ki kyogere mu lulimi luli bumuwoomera kyogere mu lulimi luli zuyina linnansi hubbu shahawaati nisaayi n'ebirala bw'ebityo byonna naye mukulu kibazo tubadde twogera omanyi ne mukulu bayiga yagenda n'atusomera essuula n'abanga atambula mu konvoyi emotoka 40 ebitiibwa n'abanga naye ekyo kibeera mu mayindi yammwe ye tekimubeera mu mayindi ekyemuloka 40 yatutonda atulaze naye nayoga nti mubeere bakakkamu ofuna omukulembeze abantu bakole bulungi mukulu kibazo ndabye wano mwennanga mwogera neki naye nze ekintu kyebadde kinzija mu bwongo gwe Kakande nange simanyi oba ne Rwomushana atambuddeko waliwo kye bayita transit nayoga nti nja kuva wano ngenda John yagenda America nagenza okukavalimba Sebaggala naye nyimanyi yafunako transit yali awe Bulaaya si bwe kiri yayita Amsterdam awo batusuza wabi ku kigundi ky'eskipo fe abava eno fe tulaba wawabi kati ne tukola ki abatambulira mu nnyonyi gundi yali ekyakola kati ono kyayinza okutegeera Rwomushana ye ndowooza atajinyangako kati muwe ekyokulabirako nti bw'aba agenda ewaabwe bw'aba agenda ewaabwe ayinza okuba ng'ayimiramu wali entungamu n'alinda ezinakwate oluddawa abo bashitame enyuma nga taggwayo n'agenda kati eggwanga lyaffe tulutunuulire mu perspective nti interchange ya Rwomushana legacy okuva Kampala kugenda Rwenshamu straight kati wezino transit nabe tulingamu abagenda e Germany ndowooza kati weziri ezimu naye olusi weesanga olina okugenda oba togenda embalala walina okwata ezikola erwenshama kati legase yatumwine omugenzi atulese mu transit era n'okutuusa olwaleero mukulu Kakande va ku bino bye tulaba kati kuviira ddala mu 62 nga tufuna independence aga nti omuddugavu kati atuusa okukola ki okwefuga gajja kugira bw'ati mu ssanyu eringi ennyo abantu ne bazina embuutu nezikola ki
era ewaffe ye wakasebo waliyo omuti kitange yagusimba gyali ebi ne kati gukyaliwo naga nti omuddugavu kati lwafunye nze kano ke kabonero kenkoze eki omusajja watumuungu naye yamukungula dda omuti gukyaliwo naye beyaleka tetunava mu transit tuba twagenda ebiragiro ebyo bizibu okugoberera twasigala Dubai era abakulu bagamba nti bano bayitanga miti naye tebajjukidde abantu babaleetera ebimuli ebiragiro si ffe twabijemedde kakandi ffe ekiragiro kye baatuwa si temuleeta bimuli musimbe emiti gyabibala naye munaye tebakiwa bakakande kati kakande ye yazakalakala n'ekimuli mukulu kibazo 71 Amini akola ki bad leadership ekoze eki embutu nevuga naye mu mbutu mu kuvuga kuliko regions gwawo bogambye nti bagenda nga splinter group badduka nga tribal group abamu nakakuba kyoli abalango biki eyo na history wali unfortunately mukulu kibazo mutukoze bubi era simanyi lwaki NCD kiri kyogambye nti abasomesa tebagala kusomesa literature wa butabo buli tuwandiike history waffe abantu bamusome ennaku zino mbadde ngoberera abawandiisi b'ebyafaayo mukwano gwo Professor Samwiri Lwanga Lunyigo by the way akoze omulimu munene okudocumentinga ebyafaayo kati ekisembyeyo kya Uganda the Indian colony engeri gye bajja nabo ne batufutubbalako ne babeera Professor Mamudani yamugambye nti alimu obulema mu mpandiika ye konzo otyo eriyo omulala agambye ku Lunyigo Mamudani ayizobanga naye alimu endabe eya Museveni yali squinted eyes naye mukulu kibazo enkima Tesla gwakibira ne Professor Lunyigo ekitabo kya Mwanga the second is a marvelous book kiri ekya ebyafaayo by'ettaka kirimu ko omusenyu mu muceere naye njagala onsonyiwe okutataganyanga osolete ensonga zo obuzibu tufunye ng'eggwanga oba namawanga malala bwendolo gali simanyi mu byafaayo byaffe nti abawandiisi b'ebitabo kati byosoma ebyo ebiwandiikiddwa omulembe guno si generation eri eyataano eyankaaga eyana naye ey'omulembe guno tebakoze documentation kiki ekyabaawo Amini bwamala obuyinza kiki ekyabaawo babatsi bano bakoze bano abawandiisi b'ennaku zino beefuula ba analyst n'olwekyo akuwaayo information ye gyalowooza nti ye muyamba okupushinga point ye bw'abanga ayagala kuwandika kwa Amini tajja kuwandika kwa Amini nti yateekawo Uganda Airlines akutegeeza nga Amini bwe yattattana abantu obyenyo ate okutta abantu nakutegeeza nti kwakoma Amini nga bamugjeeko tajja kutegeeza nti abantu beeyongera okufamu ate mu kirindi eruweero nti abantu 86 abantu beeyongera okufa mu kirindi mu ndagani Uganda John ba actors and that's terrible kati kankutereeze butereeza nga critique wa bawandiisi ekisooka nti ba actors mu literary criticism tubakkiriza okuwandiika from their point of view oba perspective yaabwe kubanga tetusuubira Yohana kulaba kusinziira ku maaso gaani g'akanaabi kati ba academics oba ba critics tubasuubira yensonga lwaki tugamba literary review oba literature review tugamba nti gwe academic gatta ebyakakandi ogatte ebyakanaabi ogatte ebya Rwomushana ojjemu ekiri substantive kati unawandiika okuva ku perspective ye nga bwe nabiraba bw'osoma Sam Kaleganjuba n'osoma Kuteesa n'osoma Museveni gwe n'ogatta emboozi n'ojjamu ekiri eriba academic Lwanga Lunyigo gwoyogeddeko Ferenzi Mutibwa n'abalala Boloko Onyango baani
abo tubateka mu ba actor twandi bataddemu mu academic yes naye ssebo nabo obasanga nga bali subjective bawandiika from standpoint nga facts ziri selective naye n'oyo naye by the way kanabi katono nnyo kanjustifyingire ne bano n'oyo naye ngenda kukugereza ku Professor Lwanga Lunyigo bw'aba awandiika ekitabo kye ku ttaka very clearly from entry akugamba nti eno ye perspective yange n'akunnyonnyola nti nze I am of a peasant stock n'olwekyo bw'oba onsomera kuva wano bano bakanaabi the little that I've done critique ku byabawandiisi ba hadisi oba hadisi wane waffe Kampala bwe wagamba nga nti oyo mukubi wa hadisi nga si mulimba akungwa naye the critique yabanga nti yali kumpi kwenkana ky'okuva n'ennabbi notikinga yali afaanana atya ye omuntu nga karakta yabanga musajja mulimba yabanga kino nti yaliwo bbanga ki yaliwo kati eyo yawuliranga lugambo nekuwa justification kati abawandiisi nze njagala liberty y'abawandiisi ogibalekere the job is of the critics okugatta ebyo babicritiking bawandiike bangi kubanga n'ebyafaayo bye tusoma wano olwaleero nze mpuliriza program ku BBC ng'echallenginga history gwe babadde basomesa emyaka mingi baga nti ajja akyuka n'ebyafaayo bijja biwandiikibwa bikyuka omulimu guli kwabo be babiwa okubikritikinga Aruna mukulu Shabani Lukoya webale nnyo aya ngirabye njajiwa kakando n'agisome bulungi nnyo ngundi omulala mekuloza nti ndowooza yenye eri awo ya kikugu naye Kurani yakyogera nekana kandi simusomi wa Kurani yeno kanjimuwe mukulu Shabani Lukoya naye mbadde nkyakugamba mukulu kakande n'agamba tuwuliriza ne kibazo nti legase ya mukulu tumwine nze bwe manji tunuulira nkuga nti bwe tuba twalinnya nnyonyi nga naye yatusanga Dubai mu transit watulese kuba mbadde nkulaga 62 tujaganya 71 tujaganya 79 ne tuzina kinana mukaga kinana mwetano wano ku kinana mwetano kinana mukaga naliwo ku parliament ng'omusajja ayogera nti this is not a mere change of guards. It is a fundamental change. N'owuliriza speech y'abajja mu 79 nabo bajjanga batubuulira ki same song 71 naga ntumazeewo obufuzi babuyita obwomusibira mu bbwa abaganda ne bazina wano walabake mukulu kibazo nga beesiba endebye mu kiwato nga bazikulula bamuwalula ate abeekyaggwe bano bazina naline omugenzi Godfrey Lukongwa binaayisa yalina manuscript it is very unfortunate nti yafa tagipublishinze ng'alina n'ebifaananyi bye yakuŋŋaanya ng'abantu bayimba bamuwalula buwaluzi naye n'awandiika ne ku bibye ng'ali muyinza okumanya tuli babi nnyo nti ebintu byonna ebyo UBC bye yali eterese olw'okuba naffe tetuva mu transit bwe tujja ate bye tusanga bakuŋŋaanyizaako nabyo twagala tubikole ki tubijjewo tubidestroying tunyumye ebyaffe kati ekizibu ekiriwo mukulu kibazo ekyo kyali ekigenderere oba oli awo eri abantu abamu okusaanyawo records kyeme kuzitunulako weba ensonga ogimanyi kubanga mu transit muzaaliddwamu abaana tuli e Dubai ku kisaawe tulinda okweyongerayo naye awo waliwo abakola ki kati baagala okubuzaabuza abalala nti mumanyi tetuli mu transit wano twasenga aha era fundamental changes ene eggwanga gomanyi gye lyava olwaleero libaga nti ffe bwe tuba tusoma ekitabo ekitukuvu waliwo Abayisirayiri mu Exodus Musa bw'abajja e Misiri nga bwolekedde Kaana bwe batuuka mu ddungu balina we baatuuka nga balemereddwa okutuuka ne bagaa nti kaabulaŋŋane weewano ne basenga ne wafuuka waabwe ne bakola naye bakatonda abaabwe ne bakola ki naye ng'abajjukiza nti abanga olugendo lwaffe terwali lwakujja wano twali tugenda wa Kanani
naye bwe baatuukaawo baakoma era Katonda yababonerezaawo naga nti naye mmwe abatuuse wano tekuli baako alituuka eri. Kaakati nno ffe kye tulina luno olwaleero mu gino emyaka 35 nti Musa yennyini bwe tuba tumutaddewo ayina okututuusa eri ewa agenze Luweero waatuga nti mulindeeko mbatwalawa Kana sikwatuusa mu nsi nsuubize kitegeeza obuvunaanyizibwa bwaffe okunoonya Joshua ekizibu kya Musa ono Musa wa kuno yagaana agaanye obuyinza okubuwa Joshua. Katonda siyalagira kifuba okujjawo Musa. Musa yagamba nze sijja kutuuka. Musa yali yabalya kutuuka eri naye mu maanyi ga Mukama naga gwe sojja kutuuka. Musa yanabatuusa kati namwe kitegeeza alinda mu maanyi ga Katonda nga gayita mu bantu galina okulaba kiki ono Musa akomawa. Ebirowoozo by'owulira mu puroguramu eno si bya Radio Simba n'abakiddukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza. Gasimbagane ne bannamawulire kanaabimalayo mu luno olugendo mulemedde mu ddungu. Kyekyo kyennyini naye Mukama Katonda nga ye mwagambye nti Faza yagambye ate asiga n'akola ki ye nannyini nnimiro najjamu n'akungula y'embeera gye tulimu nga bannayuganda. Njagala kuwa ekyokulabirako nakirabye eggulo n'adde ku booda yange nanzirayo ewaka junction ya Kasubi wano baateekawo ebitaala bisibye reedi abakungu ne bajja n'obugombe bali mu uniform z'ebibomboola ne babuukako ebyamagye buli wa boda bamusongamu toyita naye eri reedi akoze eki ayaka ne bayimiriza erudda yonna naye nga buli gwe basongamu addako emabega. Kyekakande kyabadde anyumya wano tikijjajja mukodomiwo bamukima lwa kabuuti n'atuuka noga bamuga kabuuti yo gizaga nti ntayi musigale neki ne kabuuti yammwe nti jetwa eri mu transition mwe tulemedde uniform yabanga nga ogirabako mukulu kibazo nga bwayimirira onogana leero lubadde twabanga neya special force tuzeeyo okujjako ffe muwanga be yali akuuma omanyinze twalinayo privilege nga bw'ovuga Bombo Road bw'otuuka ku nnya okuva ng'osuse wa Keti Farao okutuuka ku wootuukira mu 5 awali Rihamu kati awo nga tobbawo nga waliwo Kalule awo waliwo Kalule mukoddomi wa president ng'awo tebabbawo era ng'abanabba bayitaawo ne bagenda ewalala eno nga bali safe. Kati ate bwe wawezanga omukaaga Bombo Road okutuuka e Kagoma ng'eyo tuli mu empaya ya Paulo Ssedduge Saalongo Muwanga eyo nga tebatubba. Obadde oyogera ku abasiba amakubo kaakati abaabeeranga ku lw'entebe bakimanyi bulungi nnyo nga waliwo abantu 3 oba 2 Milton Obote Apollo n'anaatambula ng'olina okumanya nti olina okusemberayo eri ewala ennyo. Paulo Muwanga Ssedduge Saalongo mulya nnimire otema alimadi prime minister mu mbeera eyo waliwo omukwano gwange n'okutuusa olwaleero okugulu baakusalako baamulya essasi olw'okubanga dereva we yalwawo okusemberayo bwe bakuba essasi lyagenda mu mmotoka talina gwagambye ekintu kyonna naye omukulu bamuleeta gwe gwanya akola ki tuli mu transit ne batugamba 86 nti ebyo byonna bikoze eki bikomye n'okulonda kujja abaana be bazaalidde mu transit baba ndi owange nga batugamba tulina gye twali tukola ki nti ennyonyi eyali etutwala yabulira mu bamuda twayango baga ndi owaye tugezeeko tulabe oba tunaakola ki abaakuleka mu transit bye baakola n'abali mu transit era bye bakola ki tuziika mu ddungu tetutuukanga kaana. It is very unfortunate nti Geno agenze ne decorations ezo zonna nga yali omu ku abo aba pilot abalina okututuusa awa ku final destination. Kyekyo kyennyini
eri tutwalaga nti injini ye yafa bavuzi be banyumirwa transit kati ekyo kye tulina okwebuuza. Gasimbagane ne bannamawulire tukomawo ne kalooli abafunye mu transit be bafumba kyayi mu transit. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio zigikwanjulira eriyakayana nti eddoboozi teriwulikise bulungi. Simanyi oba lyanga oba lya programu yonna ne wano mu headphone mpulira ng'eddungi. Nga tonnabagenda wa Rwomushana waliwo omuwuliriza abuuza simanyi oba tebatuuka eyo naye aga nti yongera ku ddoboozi kana omugenzi yakuba essasi erisooka kati abuuza nti kitegeeza yali omubereberye mu kukozinga death. Kibuuzo kye ndowooza mutabudde awo. Eriyo n'omulala Alexis yeita Alexis the State aga nti nammwe history mumutandise bukyali I mean bukikerezi aga nti ng'okulonda kwa 1981 tekunatuuka 1980 nti tumwine yali member wa Fonasa by 1978 nti ani yali abbye akalulu. Kakati neyanza mukulu kyansemberera omuzindalo neyanza mukulu kibazo narose I don't know whether dreaming is illegal kwogera kye walose nego mukulu ekibanga tetibanga nga anko agamba nga anko agamba we survived Obote we survived Ele Tumwine kati the national nawe nawulidde eddoboozi eri the national resistance army nga webakidde ku ludda ki oyagala kufunula wabadde tosuza enjala the national omanyi abasula enjala baloota nnyo the national resistance army occupation Nakba ina historic mission kakati mu historic mission eyo ba Ele Tumwine tebagimanyi. Yes, that's what I can tell you. Because chovolaba asoko okugwa Rubashorov is Ruzindana. Rubashorov yomukuba asembayo. Okay, kale ngamba anti mankwate chukulabira kunga Rubashorov. Ruzindana yali wa either wa chief priest yali either wa kusatu mu Foronasa abe mundu abakube abakwate mu mundu ate yaterekange mundu wano ntinda yayina amra ya Foronasa ate mukulu Museveni stories akuwa nti bwebalumbe Tanzania 1972 omugenzi Kibuye Haruna naye yali omukwa. Okay, but njogera ku Ruzindana kati ate Kibuye Haruna era n'ennyumba eyo eya Kibuye sebo bayona bange era bwe mpya n'engansi nyumba eno yatosanga ebibox. I'm talking about abali armed abayine mundu kakati Ruzindana bwolumba Tanzania 9 bwolumba mbalala manyi mwogedde nafuna benefit nga tusinkanye omukulu twali ne kakando ono ne Semuju bwe yagenda okunyiga bwati omukono nga bamuwadde brief enkyamu ono is a progeny of Abbas Kibazo. So kakati yambuza ne byangamba njabi wandika mwendi bampandika ebitabu so 1972 bwe balumba mbalala mukulu Museveni awandika nti amini bwatukuba awe gwe mundu wange ogusooka okuvuga loole nga nzizaayo abasirikale bye byayina but ate Ruzindana emundu ze bakozesa zonna yazireeta Kampala. Simanyi obuntegera but that's not written anywhere. Abakola research mugende embalala kakati n'ogamba nti oli atwala abasirikale nga tebalina mundu. Ruzindana agamba Yes, Ruzindana the fact emundu ezakuba okulumba mbalala Ruzindana azireeta Kampala yazikunganya because emundu baziterekanga eno manyi ngeri abayikera gye bakola kakati oli agamba batukuba engeri gye twadduka nange sibitegeera kyobalaba ne driver nali siyina nze nakola ki nze navuga loole but you see the story of Ruzindana togikwata togifuna
now and Ruzindana fell off. So Ruzindana mu seniority asuka ku erutumwine mu seniority asuka ku erutumwine bwo yogera ku bya foronasa but agwa because yaga mukuru Museveni aveewo naye Ruzindana what you call it transition naganya naye munange kat handing over obuyinza tubwe generation indala tusobola okubeera n'emirembe abaana basobola okubeera n'emirembe kati olwokwanti yayogera ekyo bamujjawo mangu kakati erutumwine teyakyogerera ku biseera bya Ruzindana byakyogererako right yakyogedde later ayetaliiwo also fair off now nendoza but ndoza sorry okuinterrupting ndoza omukulu oli Yoweri akodeke yakola ba Ruzindana nti ye yakombininga leadership bili military no and the political no Ruzindana was Ruzindana bakategaya by the way not a feel yafunye honorary initially nemushega bali bamwade honorary no you see mukulu that's not where I am that's military office kakasha ina asigala nga the serious tools of maneuver ye control no serious tools of maneuver ono yabakola bukolyo chiba mukwaya mukwayo no in the I'm not looking at the method nze ntunulira the historic mission because mugamba vaawo historic mission yatuukiride anti twali tugenda awa munsi nsumbi byamwe temuliyo you don't know byemwe byemumanyi is the national resistance army occupation Nakba political program the 10-point program that's a program nga tumaze okuwamba obuyinza but the mission mukulu Museveni ajina n'aba abamuteekawo because naye yasikira kakati the intellectual of course risera bitono tetucha kubiyingira mbyonna so the intellectual in you the intellectual in kibazo katso ino okugenda nononya bani aba abazimba mukulu Museveni ne bamuwa historic mission jasikira question erinti ba erutumwine yajibawa and my answer is the ajiba wakati now let's go back to Nyerere let's go back to Nyerere of achieving a very good they were objects yes tools kati let's go back to Nyerere now Nyerere mukulumba amini akirizo Obote Milton Obote as the political head okumuzimbira kweje ne bamuzimbira kweje the chikosi malum ajikulira yisito kero lutwa mu field wali oyito jo kwa muna abalala now Nyerere yafuna Museveni yamufuna yes kati that was the chikosi malum around Obote Nyerere afuna Museveni amufuna atya you see mukulu Museveni takuwa account engeri kanyomozi because bali muri chiko wano bakeyijuka kanyomozi nabara aba UPC nga banonye engeri je banafuna contact ne Obote right post bali masimu te wali WhatsApp now ne bagamba anyamanyi Dar es Salaam bulungi ba Museveni yamanyiyo because yakola ki yasomerayo kanyomozi yokuna kanyomozi yakwata transport Museveni yaleta muine amtuse mo Dar es Salaam ebyo biri mu mustard seed atika kizempo namwa sente ezimutwale Dar es Salaam adelivalinge kakati namwane code mtuse Obote bino byetaaga literature so therefore kati perspective no you have it as perspective ne bias will be analyzing have it and then you review yes kakati it is through Nyerere it is through Obote that Nyerere gets Museveni it is through UPC network eriwano yaba akejuka ne kanyomozi nto Obote wafunira ki kata awo Museveni nechimwa rank okubeera liaison wakati Obote ate Museveni was known to Obote even before the coup as a young man no kata manyi usi fete tufanana anyway na history nene nyo engeri Museveni ne Rugunda je bafuna tiberondwa ne bamuwa information eyaku 1972 nataje deliveryinga au ku petrol station ya Hajigongo ojimanyi wano Makerere college the small gate now kakati Nyerere okwanti Museveni yafuka liaison contact
wakati w'obote ne UPC networks eziri eno. Now Nyerere n'amukkiriza naye azimbe je within UPPDRF. Ejeri ya Tanzania bwe libanga lijja wa amini. Lyakkirize je amajag abiri okuzimbibwa. Kikosi malumu n'ezimba eyita Masaka Joyina Paul Mwanga n'abalala. Museveni n'ayitawa Kasese, the Western Axis. Kakati bagenda okukwata Kampala nga Museveni ayina above 8,000 fighters. Claimed. No, it's that's a fact. That's 1979. 81. Yeah. 8 around 80. 79 nga together 80. Kakane tutino busera bitono. You will have time to do this because that's subjective. Katwa election history chetwa. That there are please, we don't have time. Therefore, there were two armies. There were two armies. No, there were two armies. The Chikosi Malum and Ne Foronasa. Bona gali mu TPLF. Katabagala kuzimbe jeddala the UNLA. Amama Mbabazi yali mu commission. Si yali agikulira. Balisi yali mu commission ezimbe jepya. So in other words, wabanga balumba kabamba eri tumwene jalumba. Ejeri bali bakuba jeri yabwe. Because Kabamba was a training wing. We bali bagatira UNLA Foronasa ne Chikosi Malum bakoleje eya Uganda UNLA. Now kakati but now let's go back in a second. Museveni nga Minister of Defense. Minister of State. Minister of whatever defense mu biseera bya binayisa atwala omukadde Emmanuel Kafuniza ali awo yibanda nala tugende tulambule nyina have my relatives Kiboga baba tuke Kiboga namulaga naye bambuze today tujja kukomawo nakolala katwala bakomawo namugamba nayigo wakitegedde tolantwano walungi nyo wakulwanira tujja kuzimba wane je tukoleki tebanna mubba kalulu bana kuyingira na mukalo achali Minister of Defense under binayisa. The next no namugamba Kafuniza namugamba gwe bujja kugo and the next morning binayisa nakola ki namufula general corporation namugoba kati Museveni najja namusanga mu Sheraton nanga wakitegedde otya wabadde mu lukwekichi kakati ne bagala bakikyuse because they are member wa National Consultative Council yali parliament bakyuse ne kibalema. So in other words eri tumwina bagenda okuluma nga eri tumwina was I think second lieutenant or lieutenant because bano bali cadets aba Foronasa abamu nabaki ne bagata except Rwijema gwe bagana okuyingira amaje because he was a Munyarwanda. So where are we now? Where we are nti mu kinana mugumu nga bagenda okulumba bali bayina okulumba 5th omanyi bawandika balumba nakulwa 6 naye bali balina okulumba 5th kato mukukyusa olunaku olwo amama Mbabazi ne Akanga Akanga yali akulira PPU nga bamaze okuwamba be bagenda okubuulira bali abali omunda nti olunaku lukyuse katabusha ngamba nti geno nonyereze bajeje odongo ba Katumba Wamaani baani bali balina role ki. Now ayali second in command of Kabamba yali Tadeo Kanyankole. The one in charge of the training wing yali mu Tanzania, but the second in command yali Tadeo Kanyankole. Now history cheta ina Tadeo Kanyankole yagana okuwa Museveni mundu. Yomugana no bano betugenda okutandika nabo 27 tubazimbire ko Foronasa jukira bayine je munda bona abawe mundu nyingi baja kurwana kukuma mundu and then bafe. So buli omwafune mundu zasobola okudduka nazo instead of taking a lot of arms no na toja kuchikola you get. Now kakati what I'm trying to say is bagenda okuluma nga Tadeo Kanyankole second in command. Very good. The overall je bagenda okuluma nga the overall Tadeo Kanyankole yabatya chawamukola kibi naye okulaga chengeza naye yagwanga ile tumwine yagwanga ngabe tuzindana but bagenda okulumba the overall in command because ayali mu field nga overall Tadeo Kanyankole
ne Ahmed Kashiringi. Their stories. They don't know the historical mission. The overall of the target. Charles, you don't have forever. Funza. Yes, the overall is on their side. And because I was addressing him and I believe now the overall emundi azibajjako the guard koi because the guard koi yalinga around 10 ebiseera obalumba nanga tebako chobalaba n'ebirole babiteeka muki bayasa ne bawuminga ebirole because you see tosobola kwanga olumbisiza platoon abasirikale 27 abayine muno nga balumba abasirikale 10 abali mu defense ne mulumba ne bigana baduse budusite mubase then ne mubera ne luxury onalinga kola review I think you see because you can't get the song to mean nabagambi gwebowandika you put your literature in the public space nokkiriza abasomi ne ba critics okureview oyagala kutegeera akola kati walogendaga you see because you see it was an act of bravery onagamba nti it was just a stage manager kakati then today ekyokubiri nti bw'oba ogobera all operations of forenasa ebyazirimu kosengeza okulaga kiti practically it is not possible kulumba ne platoon n'olumba koyi eri mu defense abasirikale 10 abali mu defense newe badduka ale no osigala awo ngogira because bajja kukuba ngo ofuluma either they were not militarily astute nga bali bajega nnyo mbyolutalo ndate we mbamudeyo nebirole because bakuba ambush the exit is one moyingiridde you get what I mean so there is a story waliwo story je batatuwa kati je jagala tunonye fe Gasimbagane bobokola review ya eritu mwine role ya eritu mwine now two bwaba bagenda kulumba bali tebasobola kulubanga mukulu Museveni taliwo akulira olutalo sewe kiri but interestingly mukulu Museveni mukulumba arena yafuuka rifleman nga commander is Sam Magara ayingira muki ayingira mu muluka entono ojukira bulungi neeri tumwine rola agituula mu maaso ne mukulu Museveni naye n'agenda mu kiki mu kirole mutundu bali bwe binaba biganye ffenna tewayaddayo kale kyo kankirekerawo now so now let's go to see who is Eri Tumwine, who is Sam Magara. Katao mwe mugwi omukulu oyogeddeko yayitaiza kwa mukamani ng'atumanyi bulungi bano balina babiri bomusanvu si kubanga mwemu ayagala entebe ye he has never been that naive. So now let's leave there katugende ku composition of the command. Sam Magara a commanding eje Eri Tumwine netinyefuza define the Ankole question. Because mwe mulowooza nti bano balwanira mmwe no bano are a product of their historical contradictions. No, there's a room Uganda. They are not a product of our current contradictions. Bo bali balina contradictions zaabwe ezebiseera ebyo. Now the obwakabaka bali babugyeko obwenkole obwa Buganda bunyoro n'ekirala kati ba Eri Tumwine are a product of the army of Ankole. Chobalaba kijangwira nnyo okukola alliance neje eri abanyarwanda eri abanyarwanda. Now what is very interesting aleta barwijema access ya barujema ne Kagame is Kahindo Tafiri katwali no kunonyera mukuru kibazo kulwachi Kahindo Tafiri aleta barwijema the component ya abanyarwanda tayagala Bugabe na bona bali bava mu Bugabe bwa Ankole Magara abada achasa bayivingize Eri Tumwine wamune tinyefuza abalala bakola ki abalala basigala nayondi n'abalala but that's not the most important. Now let me look at Eri Tumwine as a political actor finally. Yes, to Eri Tumwine as a political actor ayagala Museveni as Obugabe obwakabaka bwa ye netinyefuza bagenda physically ndabatekako kategaranya nabagamba nekikafuwe Museveni n'abiyimiriza bamujene mu command. So that was his political was okufunira ekizibu kye dani ne Museveni.
netinyefuuza ayali Minister of Defense bikibi byonna bo bimanye naye yagwa chobola nakatara ali muki ali muka. Now the second attempt of Eri Tumwine is naye munange our NRA High Command consensus was for the long stability of Uganda. For kufuna kino tetulina kupagana n'abaana bano zibere mu court martial nga nze nsiba batu mukole n'abalala let's hand over power peacefully. So wakomye that was no that's not important. You see choino kunonyereza mukuru kibazo is that the NRA High Command consensus. Now let me say this if you allow me a minute. Baba baza bawa Museveni rank Lieutenant General Erubiri anyaswa ma citation to mean it's a Madam Shega who introduces as political commissar introducing her to read the citation of the High Command. In other words, Museveni are very Lieutenant General because of the High Command consensus. Museveni makes Mutamaniwe Muhozi Kainerugaba Lieutenant General not because of the High Command consensus. In other words, the High Command consensus collapsed and it was usurped. Ayajiwamba Mukuru Museveni ne Famire. Now, so we are no longer in the High Command consensus. We are in the Museveni family High Command consensus. What is the historical mission? And because we are historical mission. Munyumyayo oyina agamba nti ne batumwine tebamanya history. Boba ina consensus ndala. Tebaina contradictions ezaabwe. Awonaduli wakuganya nti febe twali mukasaka. Kati embozi yo mukasaka unfortunately Rwomushana. Bonna mumalayo temutugambye byali mukasaka. Gasimbagane Ne Bannamawulire.